Tumaliriza mu pulogulaamu Tuula Tusome tukyali ku ssuula ey'okusatu abajambula bandika esseke era nga twagikumya mu makkati ku mulundi guli wennyini we tugenda okusimbulirawo wennyini we twagikomya tuli katabo kano akanketta mu bizinga akawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde omwanjuzi era omuteesiteeso wa pulogulaamu eno Tuula Tusome. Omukyalo ono yali amaze okukkiriza okusuza omunyumya w'akatabo nga baakasisinkana wennyini ku kisaawe ky'ennyonyi kubanga gwe yali alinze yali talabikako ate nga n'abaali balina okuddukira omukulu baali tebakoze eki bwe twawumulira baali tebalabiseeko kati enkwatagana ng'etandise wakati w'abantu bano ababiri katulabe ebiggwerawa. Namunnyonnyola nga bwe nali nteekateeka okusula mu lusiisira lwaffe olwali ekinnya n'empindi ne wetwali. Kale yakyuka bujuusi ng'agamba nti kusula wa mu lusiisira? Maama nnyabo kale n'osaasira omwoyo nga nololo n'ekikusuza eyo nga mu Buganda omwaggwa abantu. Nedda mwami n'olimba ojja kusula waffe. Nawaddawaddako nnyo nga mutegeeza nga bwe nali saagala kumubiinikako buzito butaali bwebangire. Munnange yannyanukula era nga bwamwenyaamu ate nga bwe yeddaabiriza ng'okutya kwange bwe kutaalina mmizi wadde omuzinzi. Mbuye si mufumbo oba ekyo kye nali nteekateeka oba nga kyentidde. Ate ng'asula mu liyumba lya kitaawe eyali yeebeerera eyo mu byalo bye. Yambuuza kye nali ddala ntya era nga kyamufumbiikirizisa nga nansiyayo ne kano. Yagamba bw'ati, nze mwami nali simanyi ng'omuntu eyazikwajjisaako e Libya ayinza okutya ebyayanga. Namubuuza bwe yali ategeeredde nga nazikekkerezaako mu nsi eyo. Ko ye nti era naye no yagadde kukubuulizaako bubuuza. Nyaba ebyo ebyambalo n'obubonero bwe weetimbye tebikuloopa. Kale wano eŋŋombe y'emmotoka yanyenyagira era ng'akutamu okusitula akagugu kange yaŋŋamba nti oshi kano apape oba kale ayagala bagende. Bwe nali mutangira aleme kusitula kagugu nansoyesa obugambo obujiijiira n'agamba nti mwami naawe olimba lwaki oyagala okunswaza? Kale yagamba nti bali kale abali mu mmotoka banaalowooza nti nkwesibako bwesibi. Laba mazima ddala mwami nfa mbulawo era ddala mbulawo. Nedda naawe tonswaza. Saamanya ngeri gye twatambulamu kutuuka ku mmotoka kubanga mba nkyayungula era nga nkwataanya era nsengeka ebirowoozo byange nga tuli ku yo kwennyini. Omuvubuka omu yagiwamattukamu era ng'akwatiridde oluggi yansaba nnyingire nga njefubiitise. Omuvubuka omulala gwe nasangamu nga yeebondezezza era yeesigako n'entuula era oli kyazira kugyefubiitika munnange nga twejjawo anti olwo nga tusigadde kutambuza maaso. Omukyala ye yawaŋŋama mu maaso n'omugoba. Obudde buba bukunidde era nga tumaze okwepungulula kumpi ekibuga kyonna n'okuyimirira enfunda eziwera. Ng'ono oba oli kuba ali mu mmotoka aliko waakyamye oba kale gwawaya naye twayimirira ku kaduuka awaali obutiititi obw'olumaggamagga. Nze n'omukyala twesowola mu mmotoka yo naye kuba akafuufu. Nawulira ng'omukyala agamba omwami yali mu kaduuka ng'anaanise n'emiwanzi emiddugavu ku maaso nti wattu mwana wattu kankuute obanga olinayo akalungi aka buli ngeri nkola nga bw'omanyi. Ko kankuute nti ddala anti awo weenzaalwa manyiiwo. Ko omukyala nti mbadde ngamba nti osanga ku luno maama ononjiwa. Kuli nti kale nno nga bw'asikaasikamu yagamba nti nandikuyodde mbakukuyiwa nandikuyodde. Ko omukyala nti mwana wa ssebo nno kola ng'oyanguyiriza ng'ayagala. Lusinzi yakukunulwayo n'ebundugulwa mu mpaawo enzungu era ng'enkwasiddwa
nasabwa mbalage entobo yaayo. Nabategeeza nga nze awo bwe nnali siyitawo era nafaanana okulaba ekisiikirize ekyakaseera ekyokusaalirwa nga kisalekkeredde mu mmunye ez'omukyalo oli anti ng'ettaala yali yeememula kyokka Balungi Nsiiti yasituka we yali atudde era ng'atuuzizza akabebenu ku kakokola k'entebe mwe nnali ate nga ŋŋanzise omukono gwe ku bibegabega ebyange. Yansaba waakiri mbireko enkambi. Nayongera okuguguba era n'okuggumiza bye nnali mmaze okubategeeza. Tuba tuli mu ebyo eŋŋombe ya mmotoka n'evuga ŋwa. Nsiiti ne Kankuute banfaananira okuttinganira ku liiso. N'oluvannyuma Nsiiti yabaguka n'akunkumula ekyambalo kye era n'asibula. Nga tufulumye twevumbika mu limotoka ezijjagavu era nze, omukyala n'omusajja eyayogeranga ng'agaanira abereega ate ng'agereesa twatuula mabega. Twatuuka mangu gye twali tulaga era olwava mu mmotoka nga tuyingira mu nnyumba endala eyali tennawezaawo kiti wadde kale okugwera ekkerenda ng'olweje agamba nti muliyo ne tuyingira mu nnyumba. Endaala yali tennawezaawo kiti wadde kale okugwa ekkerenda ng'olweje lugobye bumale. Newankubadde nga lwampunyiramuko akakulumbo kyokka olw'ennyonta eyalenda kaasizza era n'olw'olubuto olwali lunkuba nakabanda olw'enjala ddala munnange nga byombi binsibyeko n'akanyaaga era nga binkubyemu ekitebe nakawuliramukko ddala ebikopo nga 6. Enju yandabikira nga ya kinywi kubanga mu kaseera akatono mwe neekatankira olweje nalaba agavubuka embulakalevu n'agaduuda gangi nga geeserejja era nga geetawula gasala batta wonna mu nju. Okunno gattako okunjagatta n'okunjajjatta. Bwe nnavaawo natwalibwa okweyiwako amazzi naye bwe nadda nalaba ng'ensawo z'ebyambalo byange ziringa ezitiginyiziddwa mpozzi n'okuweenenyezebwako. Kyokka bwe nazekeeneenya nga ndaba ensimbi zange ez'omuyiika n'akateretebbwako ebikwangala eby'empapula z'ensimbi ez'Ekijapaani nga bitudde entende. Kino kyandiwoozesa nti osanga amaaso ge gaali gandiiridde ow'ejjokolera. Kale baakubawo oluvuutu lw'eddigobe lyaffe olwali lugudde obulungi akasanda nga kuliko ennunga mpozzi mu nnyanga, envuluga, ensalwa n'ebitoobera ebirala. Bwe twamala okulivuunyuula n'okusindisa ebigere ne tusindisa anti abamu baasenyaako ssenye natwalibwa mu kisenge omw'okukwatira ekisisimuka. Ekiseera kino kyonna Nsiiti nali sinnamukubako gange naye mba mmaze okweyambula n'okumaamirwa ebibukutu era nga nsoonoosa nti omukono nzikize ettaala. Yajja n'atuula ku kiriri kwe nnali. Yali ayambadde akagoye kaboobeevu nga katangaavu kalebevu era nga kanuunira ku bunywa kwennyini era nga yeemessa obuwowo bwonna nga buttunkira ku ye. Essanyu nga litiiriika bwe liti mu mmunye ze era nga bwaweeweeterera ku kyebikkwa. Yantegeeza ng'obwedda bwe yali atebunkana era n'ankemettereza mmubuulire obanga waliwo ekyali kindiibudde ku birowoozo. Nga nziggumizza nga bwe nnali nzijjanjabiddwa obulungi ddala. Yasituka nga bw'agamba nti mwami ndowooza kankuleke weebake tonaawa yenkya kubanga ndaba amaaso go gasiitaana bulala n'otulo ate era nga sikunenya n'eggendo ly'obaddeko nga teriremako kukooya. Yaggalawo oluggi ate n'aluggula era nga bw'anningiza bw'amwenya bw'atta era nga bw'atigusa amaaso. Yaŋŋamba nti mwami teweerabira okusibawo amadinisa ago n'oluggi. Wano ewaffe ekiri bubi nnyo abalina erya lifuleedi tebatomererawo. Simanyi ye ekisumuluzo mu luggi mwekiri kandabe. Yaweta ku mutwe
n'akiringisa nga bw'akikwatako. Kirungi ddala mwekiri. Yassawo oluggi era n'akuba olulala. Nawulira nga waliwo akoolobya oluyimba mu kimu ku bisenge era nzijjukira ng'ebigambo ebyalulimu byali bifaananako bwe biti. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome tukyagenda mu maaso nayo era nga tuli ku ssuula ey'akatabo kano egamba nti abajambula bandeka esseke. Awo we tugenda okukoma leero, we tujja okusimbulira ate ekitundu ekinaba kizzeeko essula ye ekyagenda mu maaso awangaale ayibeene.